Wamala Elias ne Wanaba kituula ku poloti 123 Katwe Road Saboba House P.O. Box Obaka Box 269 kituula mu Kampala. Ekyokumi na mukaaga Ecological Party of Uganda gitwala nti EPU kyatandikibwawo nga 28 Ogw'Ekumi 2024 kikulemberwa Jagwe Baale Charles Jagwe ne Baale Charles ne Mukasa Michael kituula Namugera building ku Marine Road Ndeje off Entebbe Road ku kaboksi 25 64 Kampala nakuwa ne email ye. Nenda ku kibiina ekyo-17 National Red Epson Party Red Epson Party NRP kyatandikibwawo nga 14 Ogw'Ekumi omwaka 2005 kikulemberwa Bezimungu Charles ne Cosma Kateba kituula kirina akaboksi 27 94 kituula mu Kampala. Muli wenjogera Kampala kiba kituula mu Buganda, mu nsi Buganda. Sinnasomayo Kyettoolo, sinnasomayo Kyembaale, sinnasomayo Kyankole, sinnasomayo Kyebunolo, ekituula Bunyoro, ekituula mu bitundu ebyo byonna. Naye katugende nagambye kwata akakalaamu bw'onooba okiwulidde kikootinge okiteeke wansi osobole okitegeeza abawuliriza. Oba nga twogedde ekifo ekikyamu ekitatuula kwata akakalaamu okomewo tugambe nti nze ndi memba wa kibiina kino tekituula mu Kampala. Nakyo tujja kukisanyukira ng'otubuulidde waawe kituula. Ekyo-18 National Resistance Movement NRM kyatandikibwawo nga 3 Ogw'Ekumi 2003 kikulemberwa Musa Kigongo. Ne Amama Mbabazi kituula ku poloti namba 10 Kyaddondo Road P.O. Box 778 n'abategeezezza nti bino twabijja mu registration ebyali registeringa okubeera nti bizze byetaba mu kulonda, kubanga bw'otunuulira ekya NRM kye nabagambye nti ekyo mujja kitereeza okuva gye kyatandikira n'okutuusa kati, naye nga tubasomera ebibiina bino nga weebiri mu butuufu bwabyo n'abakulembeze baabyo. Ngenze ku kibiina ekyo-19 National Unity Reconciliation and Development gitwale nti NURP kyatandikibwawo nga 28 Ogw'Ekumi omwaka 2004 kikulemberwa Sekabembe Patrick ne George Odaki kituula ku poloti 79 Buganda Road P.O. Box Obaka Box 10-7 Kampala.
ngenza ku kibiina ekya20 National Youth Revolutionary Organization kitwale nti NYRO kyatandikibwawo mu 28 ogw'omusanvu 2026 kikulemberwa Moses Kakiroho ne Sewanyana Hussein kituula ku akabokisi kakyo kali 854 kituula Kampala. Ngenza ku kibiina ekya21 New Order Democracy NOD mu bufunze kyatandikibwawo nga 13 ogw'Ekumi-2025 kikulemberwa Ampajalo Ojulu ne Stephen kituula Kyebando Bukoto Road Semwogerere Zone Bukoto 1 Paris akabokisi 1165 kituula mu Kampala. Ekya22 People's Development Party PDP kyatandikibwawo ogw'Ekumi omwezi ogw'Omwenda omwaka 2007 kikulomberwa Dr. Abed Bwanika ne Nathan Kabunga mujja kunsonyiwako Nathan Kabunga ne Isaka Baliruno kituula Makerere Hill Road Life Building mu bufunze bwakyo kiri OPP LDC akabokisi kakyo 25 765 kituula mu Kampala. Ekya23 People's Independence Party PIP kyatandikibwawo ogw'omusanvu omwezi ogw'Okuna omwaka 2024 kikulemberwa Yahaya Kamulegeya ne Salongo T Senoga kituula ku poloti namba 3 Room Street akabokisi 535 kituula mu Kampala. Ekya24 People Progressive Party PPP kyatandikibwawo ogw'omusanvu nga musanvu ogw'Okuna omwaka 2024 kikulemberwa Jabel Dandisale Joseph Kakoza ne Joseph Kakoza kituula ku poloti namba 6 Kamanso Street Luzira akabokisi 952 Kampala. Tugenza ku kya25 People's United Movement PUM mu bufunze kyatandikibwawo nga 7 ogw'Ekumi-2025 kikulembera Ogaba Sadrak ne Samu Sewagudde kituula ku PO Box oba akabokisi 726 Kampala. Ngenza ku kya26 ndakubimalayo bannange. Popular People's Democracy PPD kyatandikibwawo nga 19 ogw'omusanvu 2025 kikulemberwa Webster Lukwiya Webster Lukwiya kituula
mu Kampala akabokisi kaakyo 24 mukaaga. Ojja kunsonyiwako katono. Ngenda ku 27 Progressive Alliance Party PAP kyatandikibwawo nga 13 omwezi ogwokuna omwaka 2005